ate ngeri heavy ngeri deadly ngeri dangerous. Omulundi guli bwe batu bafulumiza missile gye bayita Fatah era ne bagamba nti yayiseewo bulungi kigamba okuba nti eno Fatah Iran gyakozesezza okuba ekitebe ekya Mossad mu kibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Bagambye nti muzinga ekika ekya hypersonic gwe gwasoose okulabika nti bakozesa hypersonic type of missile okakkananga ofisi ez'abambega aba Isiraeli eza Mossad bagenze maaso n'okulabika nti bazikubye Fatah oba the opener gwe muzinga gwe bakozesezza kika kya hypersonic. Kakati Iran bongera okwewaana nga bagamba nti emizinga bwe busolo bwe balunda ewaka bagirina mu bungi ate nga bo bagamba nti Isiraeli talina busobozi bugenda maaso nakulabika nti oba oliawo bogikwata. Iran okwogera bwati kiyinza okubanga somewhere osobola okulabika nti munange okikkiriza kubanga amazima gali nti egiwerako gyongera okuyita ku byuma bya Isiraeli ebigenda maaso n'okozesebwa okubaka emizinga newankubadde nga gyonna tegiyitawo. Naye Iran ayinamu emizinga eminene era ng'emizinga eminene gyabadde yakayingula gyonna gibadde giyitawo ekiraga nti Isiraeli balina okuddayo ku drawing board balabe engeri ki gye bayinza okwetaasamu obusajja buno kubanga olutalo oluusi kubeera kuŋŋaanya notisi n'omanya nti omulabe ayina kino bw'aliddemu kireeta nja kuba nkikutte. Naye sofa notisi za Isiraeli zibadde ku mizinga egimu gye babadde basobola okulabika nti bakwata. Akadde kano waliwo emizinga nga tebalina notisi zaazo era nga gibayisizza bubi byebizimbe byolaba nga bikubiddwa bubi nnyo zenfeezi zolakozi olaba nga zikubiddwa bubi nnyo kubanga Abaisiraeli amazima gali nti babadde tebalina notisi za mizinga gino. Iran aleeta gumu ku gumu kwegyo eminene. Kakati bagambye nti ekifo kino ampuliriza masekkati ag'eggwanga kikubiddwa bubi nnyo Tel Aviv. Naye kiteeberezebwa buteeberezebwa tekinnaba kakasibwa wabula akawungeza akayise amagye agayitibwa IRGC bwe gatugafulumizza statement ne gategeeza aga Iran nti bagenze maaso n'okulabika nti basumuludde basumuludde omuzingo omulala gwe bayita Sejil muliro. Sijil mu Luganda kivundule nti guno bagutuuma muliro. Era bategeezezza nga bayita ku X platform aba IRGC bagambye nti now gates of hell open to Israel. Bategeezezza ne bagamba nti emiryango gy'omuliro gimaze okulabika nti giguddwawo eri Isiraeli. Babadde balunkinga Abayiraani babeera basindika tebeekweka na kwekweka bwe babadde basindika eno Sijil mbagambye nti mu Luganda osobola okukivunula nti muliro. Sijil guba muliro. Kakati bwe babadde basindika ne bagamba nti emiryango gy'omuliro emiryango gya Jahannama giguddwawo eri omu Isiraeli ne baguta. Era ne bagamba nti kati tutandika butandisi buli gwe basindika bagamba nti katandika butandisi. Jukira nti nga Isiraeli bwayina ekikwekweto kyeyatuuma Operation the Rising Lion ekya Isiraeli bwakiyita otwa lwalimu yo Iran ekikwekweto kyayo kyalimu mu kufaafagana ne Isiraeli akiyita Operation True Promise 3. Jukira nti bamukuba mu paati esooka ne bagituuma Operation True Promise 1. Operation True Promise 2 yaliwo omwaka ogwedde. Kati eno Abayiraani bagamba nti ye Operation True Promise 3 Operation ekisuubizo ekituufu paati eyokusatu yegenda maaso. Era eggwanga lya Isiraeli wakati na Iran wakati mu kusindika Sijil omuliro guno si muliro nti fire muzinga gwe bayita omuliro. Yensonga lwaki bagambye nti emiryango gy'omuliro eri Isiraeli kakati gimaze okuggulibwawo. Kati mu kusindika Sijil akawungeza akayise yabadde weevu namba 12. Iran yakasindika emizinga enfunda 12 weevu za mirundi 12. Kati mu weevu ye 11 weevu namba 11 mwe mwajjidde Fatah. Kati mu weevu namba 12 mwe mujjidde omuzinga Sejil. Iran
n'agenda maaso n'okeka nti ategeezezza nti omuzinga guno gusobodde bulungi nnyo okudestroyinga air defense systems zaabwe zonna newankubadde nti amawulire ag'eggwanga ettibwa erya Isirayiri tegasobola kwogera. Abairani bategeezezza nti mu kaseera kano waliwo kye bayita media censorship. Tomala googera oba batukubye sirika oyogera kugambo lwaki sirika tota bifaananyi tota video kimbere eri Isirayiri kyokera ne Iran bweri abantu babakuba tebakyayogera. Omwirani bamuyisa bubi tayogera, Omuyisirayiri bamuyisa bubi tayogera. Kati embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula muzinga baguyita Segil, heavy long range Segil ngoba asindise. Kati kansoke nkusigira ekifaananyi kyabaddewo. Ebifaananyi bino ebimuyinza okufuna omukisa n'obiraba kubanga emizinga gino bwe giba gigenda Isirayiri nga teginnatuuka giyita mu bwengula bwa Iraq ne gigenda giyita mu bwengula bwa Jordan. Ebimu ku bifaananyi ebyakwatiddwa bakulaga Segil Iran ng'emaze okumusindika. Segil ono bamukulaze nga muzinga gwennyini togulengera nga guliko frames ez'omuliro naye nga za white. Okitegeera frames z'omuliro oba ennimi z'omuliro ez'omuzinga guno bwe gwabadde guli mu bbanga nga za white, nga omuzinga gwennyini togulaba naye nga gufulumiza frames ez'omuliro gutambula mu bbanga kubanga bwabadde bwakiro nga gutambula mu bbanga frames zaagwo nga za white oba ennimi zaagwo ze gufulumya nga za white, pure white. Era gwagenze maaso n'oleka nti gwataddewo a lot of media attention nga bage nti bannange tulabye emizinga ate guno nga tetugulabangako. Gino tugirabye, omanyi Russia gikubye nnyo ku ggwanga ettibwa erya Ukraine, giisikana gikubiddwa bulijjo bona Abahouthi bagisindika, Abamerika bagirina, naye guno gwagenze okujja nga guli so unique. Okusooka nga bw'ogutunuulira entambula gye gutambulamu eri unique. Gutambula gute? Nga gutambula mu mbeera ya zigizaaga nga teguli straight, era nga bakulaga gye guvudde ne gujja ne guweta wano ate ku misinde ne guweta wano. Kati tegutambulira mu mbeera ya straight line ng'emizinga emirala Irani gyabadde asindika. Ku mulundi guli basindise Fata naye nga Fata atambulira mu straight line hypersonic. Kati eno Segil tetambulira mu straight line nkola ya zigizaaga. Era ebifaananyi ebyakubiddwa bonna bofunye omukisa n'obirabako ojja biraba nga gulinga omusoto ogwenyogootola mu bbanga. Okitegeera omusoto bwe guba gutambula tegubeera mu straight line, kati gulinga omusota nga gwenyogootolera mu bbanga bwe guti. Kati ate nga guliko embagamenti oyinza ziyita flares nga za pure white, era newankubadde bwabadde kiro nga bakulengeza pure white. Amazima gali nti omuzinga gwasise a lot of media attention. Kakati aba IRGC bategeezezza nti this is an ultra heavy Segil missile Operation True Promise. Ekisuubizo ekituufu namba 3 kikyagenda maaso tekinnaba kutegeerekeka naye nga bwe batu bategeezezza abasajja bayitibwa aba Iran nti omuzinga guno kikafuuwe Israel teyerimba tebalina system yonna esobola kubeka nti egukwata. Mbagambye nti gwewunyisizzaamukko ne mu ntambula gye gwatambuddemu mu bbanga baguyita Segil oba Segil. Ebintu ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Kakati Segil wono akoze nnyo amawulire okuva edda olunaku olwise muzinga enkola y'eggwanga ettibwa erya Iran bye bagenda maaso n'okulabika nti bagwekolera solid field medium range ballistic missile Segil. Abairani bagenda maaso n'okuba nti bagukola baali basikiza omuzinga gwe baali balina gwe baali bayita Shahabu. Kakati ne bakola ekisingako obuguli advanced ne bagutuuma Segil okusinziira ku kitebe eky'ebyokwerinda e Pentagon. Ensonda ezeesiga ku kitebe ky'ebyokwerinda e Pentagon mu America bagamba nti omuzinga guno guyitibwa Segil gugenda maaso n'okulabika nti guyina matches oba nga guyina ebifaanagana n'omuzinga omulala Abairani gwe bayina era gwe beesiga. Omulala gwe bayita Ashura, omulala gwe bayita Gadiru 10 n'omuzinga gwe bayita Samen omulala. Bwe batyo abasajja bayitibwa Abamerika bwe bagenda maaso n'okulabika nti bagunoonyerezaako. Kyokka eggwanga ettibwa erya Iran mu ngeri eŋŋenderere wakati mugenda maaso n'okwesa ebyokulwanyisa bino bafubye nnyo okulaba nti information egikwatako emizinga gino ebadde temanyiddwa. Era amazima gali nti ensi byegenda maaso n'okulaba ebisinga bipya ku mizinga gya Iran
emizinga gino okusinga gibadde tegimanyiddwa nti musajja agirina kale babadde bakimanyi nti agirina naye ebigikwatako ebisinga tebimanyiddwa kubanga bw'omala okumanya ebigikwatako kitegeeza nti ojja gyetegekera ogikwate kati Iran agamba nti ebisinga tebabimanyi asikayo gumu ku gumu beera nga bwetambula ataddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo Sijirwa ono abadde mu service okuva omwaka 2014 abairani nga baguyina unity emu kigamba okuba nti beetaaga emitwalo 50 ogenda maaso n'okweka nti ampuliriza bagikola muzinga muzito ddala mbagambye nti Iran egamba nti weegukubye tekubye eddwaliro naye ebipampagali bisaanyizzawo eddwaliro eribadde okumpi kati waliwo egukubye kiri kitya muzinga bwaguuga bw'ogulaba mu bbanga oyinza olowooza nti kantu katono guzitowa ttani mmeka ttani 22 ze kilogulaamu za mpuliriza emitwalo 2.5 kilogulaamu ze emitwalo 2.5 ze ttani 22 n'ekitundu muzito ttani emitwalo 2.5 ogwo gumu omusajja wagukutuuzaako bannange kakati gwezako meters 18 n'obutundutundu 2 basi bagusibako ekyokuwanisa kya kilogulaamu 1,500 gwina operational range ya kilometers 10 ku 2,500 accuracy ya meters 50 mobile launcher kitegeeza nti basobola okugutwala mu bitundu ebyenjawulo ne bagenda maaso n'okweka nti bagulonkinga abairani bwe batyo bagamba nti bagukola nga gimu ku mizinga egiri accurate ennyo oba gusindika okugenda maaso n'okweka nti gukuba bagamba nti kizibu nnyo ogukwata era bakimanyi nti kizibu nnyo ne bw'obeera olina gundi kibaga nti at least for now tewali system esobola gukwata era bagambye nti guyiseewo ne gugenda gukuba mpuliriza ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv bagamba nti akubiddwa eddakiika 7 gubeera gumaze okutuuka eddakiika 7 gubeera gumaze okutuuka e Tel Aviv okuva Iran gutambulira eddakiika 7 kilomita waliwo mmeka 107 oba 108 okuva Iran okutuuka wano eddakiika 7 zigumala kakati bakola nno giri esatu balina Sejil 1 eyo 2 stage solid propellant surface to surface missile osegeera ne balina ne Sejil 2 kati tutegedde nti bakase Sejil 1 eno ye 2 stage kilometers 24,000 oba 25,000 gwe bakasuse Sejil 1 kati Iran egamba nti eyinayo ebiri egisinga ku guno gwekasuse kubanga eyina Sejil 2 tebannamukwatako yes Sejil 2 tebannamukwatako kakati balina ne Sejil wokusatu Sejil 3 naye tebannaba nti kumukwatako Sejil 3 yasinga okuba ow'amaanyi kubanga yakuba mu kilometers 24,000 gwe bakasuse gukuba mu kilometers 25,000 guno ogusembayo ogwokusatu gukuba mu kilometers 4,000 kitegeeza nti gusobola okukuba okuva Iran ne gujja gukuba mu Africa ku Libya bagamba nti yes gusobola okujja ne gukuba e Libya nga guvudde Iran gutuuka ku semazenga Africa ne gukuba e Libya okusinza ku mawulire getugenda maaso n'okuleka nti ampuliriza tuyina ate amakya gonna ku lwaleero bimukobe bitontono byenyinza okulabika nti nkubuulya bitutegedde ku muzingo oguyitibwa Sejil abasajja bayitibwa abairani gwe bagenze maaso n'okulabika nti bakasuse kigamba okuba nti gwe gukozeseddwa ku mulundi guno okuba enfo nnya munda mu ggwanga etibwa erya Isirairi bagambye nti biwoobe na miranga side eyo biwoobe na miranga beranga bwegenze maaso n'okulabika nti etambudde mizinga gya ggwanga etibwa erya Iran yebadde Sejil katulinde omulala balina gwe bayita koramusha tegunnaba kujja naye kakati okuzzaako katono wali mu ddwaliro yennyini gizigenda maaso n'okulabika nti zivugira abairani bagenze mu UN okuloopa olw'okuba nti Israeli akuba nuclear facility embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti gifuna BBC negamba nti Iran inflicts significant damage in Israel bataddewo damage y'amaanyi ennyo nnyini ddala munda mu ggwanga ettibwa erya Israel bakulengeza ekikka nga kigenze maaso n'okuleka nti kikutte
abawera kutegedde nti bali amalwaliro ga Isirairi gagezaako okukola obutawera okulaba nti abafunye ebisago mu lulumba olukoledde olunaku olwaleero mu lulumba olukoledde olunaku olwaleero bagenda maaso n'olweka nti bajjanjabwa mpola mpola. Pulezidenti wa Isirairi bagambye nti ategeezezza nti kizibu nnyo okukkiriza ekigenze maaso ku ddwaliro, embeera mbi nnyo nnyini ddala. Netanyahu bagambye nti ayomba Okamala amagye ga Israel galumbye Natanz nuclear weapons site nga bigenda maaso n'okuleka nti bitambula akadde kano kennyini. Kakati ebisigadde tugenda kuba tubiraba naye nga sofa mawulire si malungi eri Isirairi okusinziira ku kibaddewo, naye ate era olina okweraliikirira ku kigenda okuba ndi kiddako kubanga omusajja abayisizza bubi. Wabula Iran agamba nti wali akubye kampu y'amagye intelligence center command center y'amagye bipampagali byebigenze ne bikuba eddwaliro. Isirairi agamba nti batagitinze eddwaliro, ebifo waliwo nnyini Iran wakubye ebyo byo tetubimanyi, naye ebipampali gye bigudde libadde eddwaliro. Isirairi bw'agamba, Iran agamba nti nedda omusajja ababuulira ekituufu, nze nkubye wali mu senta wennyini. Kakati tugenda kuma mu ssaawa ey'okubiri of course n'ebirala ebiwerako olutalo lukyagenda maaso. Yenza omukugu Pal FM tuli ne MTN. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger